والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، atenderezebwa Allah nannyini matendo amalungi agatali mu bukendeevu, gatenderezebwa nago mu ggulu ne mu nsi. Ebitonde byonna bimutendereza. Tumusaba okusaasira n'emirembe bidde eri ow'ekitiibwa nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, etugira n'eddiini yaffe eno ey'obusiraamu. Bakubiriza okutya Allah nga nange bwe nkubiriza omwoyo gwange okubeera nga tutya Allah subhanahu wa ta'ala. Ekigambo okutya Allah kikuŋŋaanya ebintu bingi buli wokiwulira. Mukisookera ddala al-amalu bitanzil, okukolera ku ebyo Allah bye yassa, ebiviira ddala mu Qur'ani n'ebiva mu sunna za Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-amalu bitanzil. Ekyokubiri, al-khawfu min al-jalil, okutya Allah, okweraliikirira ebibonerezo bye, okweraliikirira ibaada ezikuyitako ne weeraliikirira Allah okukubonereza ku lunaku olw'akhira. Ekyokusatu, al-isti'daadu lirrahil, okwetegekera olunaku olw'okujjolokoka mu bulamu buno obw'ensi nga tugenda eri Allah nga kwe kufa. Amakulu ago ag'emirundi esatu gasobola okukusembeza ku kigambo ky'okutya Allah. Al-amalu bitanzil, okukolera ku ebyo Allah bye yassa, kolera ku Qur'ani, okolere ku sunna. Ekyokubiri, al-khawfu min al-jalil, kwe kubeera nga weeraliikirira ebibonerezo bya Allah. Oli n'abeera awo n'atya, senga esswala empitako, senga sikoze mulimu guno, n'atuuka nti eri Allah nga sambala nga busiraamu bwe bugamba, ndituuka nti eri Allah nga nkyakola shiriki. Hadha huwa al-khawfu min al-jalil. Ngenda kutuuka nti eri Allah n'obwenzi. Hadha huwa al-khawfu min al-jalil. Ekyokusatu, al-isti'daadu lirrahil, okwetegekera olunaku olw'okuva mu bulamu buno obw'ensi, olutasosola mugagga na mwavu, olutasosola wa kitiibwa n'owa wansi, olutamanyi basseeka na bawalimu n'abantu batali bawalimu, terumanyi kabaka, terumanyi bagagga. Al-isti'daadu lirrahil, twetegekere ffenna okwebaka mu kabuli zaffe. Naye ng'ekigenda okukubeezaawo mu kabuli obeere emirembe, al-a'maalu saaliha, y'emirimu emirungi Allah gye yalagira, egiriko enjigiriza w'ekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abooluganda abagenda bangi ate tebadda. Teriyo Allah gwajjulula n'akomawo. Olunaku lwagenda okujjulula nze ajjulule ggwe, tetugenda kudda ku nsi kuno. Wangaala ku nsi emyaka 6 gy'ogenda okwebaka mu kabuli togimanyi muwendo. Al-isti'daadu lirrahil, twetegekera ekinnya ekyo. Tekimanyi mugagga, tekimanyi mulungi, tekimanyi mweru, tekimanyi muddugavu, tekimanyi bamukwata mundu, tekisosola, kijjudde entiisa. Abi Daruda yagaa nti abukani thalath, ebintu bisatu binkaabya buli wembirowoozaako. naye mu ebyo ebisatu ebimukaabya yagaa nti wahawul muttali', entiisa ya kaburi.
buli yagirowoozangako ng'ayulunguka amaziga. Baganda bange twetegekere al istidaadu lirrahiil, okuva mu bulamu buno obwensi. Essaawa yonna, olunaku lwonna, mu wiiki yonna, mu mwezi gwonna gwoli, mu mwaka gwonna gwolimu. Ekisinga okwewuunyisa nga kikubagiza omutima ogwange n'ogugwo kwe kubeera ng'omuntu awangaalira mu lunaku nga tamanyi nti lwagenderamu naye n'alujoogeramu Allah. Tuwangaala oli n'azannyira mu wiiki naye nga tamanyi nti muwe wiiki mwagendera. Netuzannyira mu mwaka nga tamanyi nti omwaka gw'olimu gwogenderamu. Oli n'azannyira mu ssaawa nga tamanyi nti mwagendera. Bameka be mulaba abaana abato nga bazadde baabwe baba baddemu essuubi naye ng'olwaleero bali mu binnya bya kabuli. Bazadde baalina abaana nga balinamu essuubi, abamu baba bagenda okubatikkira ne basoma mannya, bibuuzo baabitula ne diguli zaafuluma, naye bagenza okubasoma nga tebaliiwo. Bameka abafumbo be mulaba abakyala abeetegekera babba baabwe okubawasa naye ng'olwaleero zembuyaga eziri mu kabuli. Al istidaadu lirrahiil, twetegekera olunaku olw'okuva mu bulamu buno obwensi. Kubiriza omwoyo gwange n'ejjamu okubeera nga twetegeka al-aana, kutandikirawo essaawa zino, obutalindiriza kaseera kalala konna, wabula al-aana, ssaawa zino zennyini weetegeke. Kyenkuutira omwoyo gwange n'ogugwo tulowooze nnyo ku lunaku olwo. Eyo nga nvuddeyo tuli ku sheitaani, gwe musomo gwaffe oguddirira ogusembayo. Tugende ku musomo omulala ku abo Allah be yakolimira. Olwaleero tugenda kunnyonnyola amakubo ge twalekayo, makaidi sheitaani, enkwe za sheitaani mweyita okubuza omuntu. Musomo gwaffe guliko omutwe okugaa nti abantu sheitaani be yatuula mu mitima. Tuli ku kitundu enkwe za sheitaani mweyita okubuza omuntu. Bwe tunaaba tumaliriza omulundi ogujja biidhinillah alwikaayatu min ashaitaani, omuntu awona atya enkwe za sheitaani. Gwe musomo gujja okusembayo tugende ku bantu Allah be yakolimira okuva mu Qur'ani ne mu sunna za Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Omulundi ogwayita twakoma ku makubo sheitaani mweyita lyekkubo erya sha'wadha, okulagula, ogenda eri abasamize. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagaa nti man ata kahinan, omuntu yenna agenda eri omulaguzi, fasaddakahu bima yaquul, n'okakasa byakugambye, fakad kafara bima unzila ala Muhammad au ashrak, aba amaze okukaafuwala. Kasita ogenda ne bakukwatamu, awo sheitaani bwesinga okwagala. Bantu bangi bagenda mu ssabo olw'obwavu, bangi bagenda mu ssabo olw'obulwadde, abamu bagenda mu masabo olw'okunoonya ezzadde, abamu bagenda mu ssabo nga basuubira mbu tebalina mikisa, n'agenda bamukwatemu. Naye Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagaa nti man ata kahinan, omuntu senga agenda eri omulaguzi, kabenga sheekhe mukubi wa kitabo ng'asoma Qur'ani naye nga ye mulaguzi, ne bw'asiba ekitambaala n'akiteeka ku mutwe nga yakulagula ne bw'aba akozesa Qur'ani. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba kasita okakasa byagambye, yagaa nti maama we yakuloga, senga we yakuloga, ekizibu kiva wano, waliwo eyakusiraanya,
waliwo yakugamba nti tolizaala wakola kino ne kino oba omaze okukaafuwala. hadithi endala nabbi yagamba man ata arrafa, muntu senga agenda eri omusamize kugendayo bugenzi, la tuqbalu lahu salatuhu au la tuqbalu minhu, eswalaze Allah tazikkiriza 40 layla zanaku 40. asoose agenzeeyo kukakasa kiki ekyamusiranya, lwaki tazaala, lwaki abuliddwa emikisa, oyo aba amaze okukaafuwala. naye ono man ata arrafa, agenzeeyo okwo eri omusamizi, essola zo 40 Allah tazikkiriza. baganda bange twewale, sheitaani eyitawo nnyo okubuza omuntu. ekkuba eddala etugenda olwaleero okutandikirako awo twakomawo omulundi ogwayita nga tumaze okutunuulira ta'dhimu al-qubur, kubanga namwe sheitaani eyitamu nnyo okugulumiza entaana, omuli okuzizimba, okuziwandiikako ng'abantu abamu bwe bakola. baganda bange mutereeze ebijja, muziike nga nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yaziika. nabbi sallallahu alaihi wasallam yatuma Ali ibn Abi Talib alla yada kabran musharrafa, obutaleka kaburi yonna ezimbiddwa erabibwa nga yakitiibwa okujjako ng'agimenyawo. tokkirizibwa kuzimba kaburi wadde ogisimeetinga, tokkirizibwa kuteekako ttarazo, tokkirizibwa kugizimbako seminti, wala kitabatun alaiha, wadde oziwandiikako, tokkirizibwa. hadha haddara minhu nabiyu sallallahu alaihi wasallam. ensonga eyo nabbi sallallahu alaihi wasallam byebimu ku bigambo bye yasembyayo mu buwangaazi bwe. tahdhiru ummatihi, okutiisa abantu ba umma ye n'okubeewaza, ta'dhimu al-qubur, okugulumiza entaana. kubanga hadha min fi'li an-nasara wal yahud, ebyo bikolwa by'abayudaaya n'abanasara, alladhina yu'adhibuna al-qubur, abagulumiza entaana. togisimeetinga, togiwandiikako, kubanga abalijja oluvannyuma balimanya, balirowooza ti omuntu ono ayeebase mu kabuli oluvannyuma lw'okubeera nga isimeetingibwako wa kitalo. sheitaani yayitamu nnyaabo. naye mutunulire ebijja byaffe. famire ntono nnyo Allah zaasaasira nga ziziika mu nziike y'obusiraamu ddala. oli ayinza okugamba n'aleeta ekirowoozo n'agamba nti okusimeetinga entaana kugikuuma, nesaagala gigulumiza, wabula njagala nkuume taata wange, maama wange abeere nga alabika. ekyo nabbi yakiziyiza. endaba eyiyo tesobola kusinga ndaba ya nabbi. kyobola batugaanibwa n'okuziika ku mizikiti. hatta oli ne bwaba yagula poloti ya masijidi nga yazimba masijidi, tebamuziika ku masijidi. entaana zimulaba ku mizikiti zijjibwewo zitaalibwe baziikibwa abantu. ku muzikiti tebaziikawo, kubanga abantu balirowooza abalijja nga mmwe temuliiwo nti omuntu ono eyaziikibwa ku muzikiti wa kitalo, batuuke n'okumusaba. mwe temulaba entaana oluusi eziri ku masijidi nga buli luvannyuma lwa swala bakaluubiriza abasiraamu bagende bazisabire, hatta abamu ne batuuka n'okuzisaba obusabi olw'okugulumiza entaana. nabanyumiza entaana eri ekiteezi, bo bali bagizimba ne bagiteeka mu kayumba, ne bateekawo n'omusaalo n'ettawaaza, ebbinika efuna wuzu. hadha ta'dhimu al-qubur. tetukkirizibwa okugulumiza ntaana. tuba kubanga twali tukkirizibwa okugulumiza entaana eya nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yali badde eri mu'azzam, naye sinsimeeting asinga ekitiibwa abantu bonna. hatta abamanyi balina faida gye bannyonnyola ne bagamba nti Allah subhanahu wa ta'ala teyalekawo kaburi ya nabbi yenna min al-anbiya'i wal mursalin, mu bannabbi bonna abaakulembera
illa qabri nabi, kuja kaburi ya nabbi zonna Allah yazibuzaawo. Ebyo mugende Makka ne bagamba wano Adamu simanyino ya Hawa, hadha ghairu sahih, si kituufu, eyo si ntaana zaabwe. Naye kabuli ya nabbi yokka yasigalawo nga kirimu ekyokuyiga gye tuli. Naye bannabbi bonna entaana zaabwe Allah yazisaanyaawo bantu baleme zigulumiza. Shaitaani awuyitawo nnyo fi ta'dhim al-qubur, mukubeera nga abantu bagulumiza entaana. Bameka bagenda eri entaana ne basaba abafu, ne bajjayo ettaka, abamu balima ku ntaana ne basuubira nti bajja kuwona ebizibu by'ensi. Hadha ghairu sahih wa ghairu jaiz, tetukkirizibwa, tekikkirizibwa. Ekkuba eddala an-nisyan, shaitaani eyita nnyo mu kwerabiza omuntu. Neerabiza omuntu okubeera nga ajjukira Allah we. Obulaba omuntu ayinza okubeera mu ssala fayansa miraran, neerabira emirundi mingi. Kullama yusalli yansa, buli wasala yerabira. Abadde ayagala okusoma ku Qur'ani, shaitaani nemwerabiza. Kyava Allah subhanahu wa ta'ala ategeeza mu Qur'ani y'ekitiibwa, Suratul An'am aya y'enkaaga mu omunaana, wa imma yunsiyannaka ash-shaytan fala taq'ud ba'da adh-dhikra ma'a al-qawmi adh-dhalimin. Ekyo Allah yali atulaga nti shaitaani yeerabiza omuntu nekujja ku dhikiri, oluusi neeyita mu bantu. Muntu abadde yeetegese okukola ibaada, shaitaani neeyita mu muntu, kubanga shaitaani min aljinnati wannas, eri majinni ne bantu. Allah nakuleetera omuntu awo nemutandika okunyumya ibaada gy'obadde ogenda okukola n'ogyerabira n'ogivaako, naye nga Allah ayisiza mu muntu oyo. Oluusi nakuteerawo puroguramu tugende egindi. Shaitaani akwerabiza, eyagala nnyo okwerabiza omuntu ibaada z'ateekeddwa okukola. Oluusi eyita mu kkubo ng'ogenda okukola ibaada neekulengeza ate ibaada ennafu kwene ennene gye wali badde okola. Okonna kwerabiza ku shaitaani. N'olw'ensonga eyo twewale okubeera nga shaitaani etwerabiza. Ekkuba eddala at-tahrish wa iqa'i al-adawa bayna al-muslimin. Shaitaani yereetera abantu al-adawa, esuula wakati w'abantu obulabe. Naddala shaitaani buli weeraba omuntu nga imaani ye ya waggulu, ejjira mu jjiya ya waggulu. Shaitaani erumba abamanyi, si yerumba abantu ba bulijjo. Naye shaitaani yereetera abantu okubeera nga wakati waabwe waliwo adawa. Oli naalaba muganda we nga mulabe, tayagala kwogera naye, naye tuleetera obukyayi wakati waffe ne baganda baffe. Hatta shaitaani etuuka n'okujja neereeta obulabe wakati w'omuntu ne maama we, wakati w'omuntu ne bazadde be. Oli naabeera n'obulabe wakati we ne bazadde be. Hadha huwa shaitaani. Makuba agayitamu mangi. Webbanga lyonoamala nga tokolagana na bazadde bo, ki ekiddirira? Okubeera nga oli wakati wo ne bazadde be waliwo obulabe, ki ekiddirira? Kulemwa kuyingira jjana. Ojja okulaba nga maama wakuloga, olabe nga taata wakusiraanya, omukoleko obulabe mukyawagane. Ne weerabira hadisi ya Nabbi sallallahu alaihi wasallam ega nti rida Allah, kusiima kwa Allah, fi rida alwalidain, kuli mu kusiima kwa bazadde ababiri. Kati shaitaani buli weekuleetera obulabe wakati wo ne bazadde bo, eba ekusubya jjana. Tokozanga n'okkiriza neekuwangula, neekulaga nti maama wo mulabe wo, neekulaga nti muzadde wo mulabe wo. Hatta ne bw'oba olaba nga maama wo kyakoze ensobi gy'oli etali ya shiriki, waliwo obuntu nti omuntu bw'ayinza okulaba ng'omuzadde abukoze ensobi atali shiriki,
togezanga n'okkiriza kale girabe nti nsobi sigala ng'okolagana ne bazadde bo naye bw'ebeera shiriki kyavaawo Allah yetugaana fala tuti'uhuma abo abazadde tetubagondera wasahibuhuma fi dunya ma'rufa naye ate musigale nga mbayisa bulungi sheitani ereeta obulabe wakati waffe n'abantu nesuula wakati w'abasiraamu obulabe sheitani kubanga enyumirwa nnyo atafriik baina almuslimin okwawula mu basiraamu bwe bamala okwawukana ki ekiddirira buli omu kulabanga mu mulabe wa munne ogwo mulimu gwa sheitani kyava Allah subhanahu wa ta'ala atugamba mu Qur'ani y'ekitiibwa mu suratul Maida aya y'ekyenda-mu-emu Allah yagamba mu Qur'ani y'ekitiibwa innama yuridu shaitan an yuqi'a bainakum al-adawatu wal-baghdha shaitani kyeyagala kwe kusuula wakati wammwe al-adawa obulabe wal-baghdha n'obukyayi mukimanyi bulungi nti oluusi shaitani yereeta wakati w'abafumba ababiri ne bakyayaganya oli n'atuuka okukyawa mukazi we oba omukyala n'akyawa bba awatali nsonga natayagala nakumulaba buli watuuka awali omukyala omutima ne gufa eyebeera shaitani yufarriku baina almar'i wa zawjihi eyawula wakati w'omuntu ne mukyala we ogwo mulimu gwa shaitani innama yuridu shaitan an yuqi'a bainakum al-adawa wal-baghdha shaitani eyagala kuteeka wakati wammwe bulabe na bukyayi nga bw'oyinza okukyawa omukyalawo mukyala n'omukyayira ddala awatali nsonga ne batuuka n'okubuuza omukyala yakukola ki naye nga shaitani omwami yakukola ki ampa buli kimu akituukiriza naye omutima mufu tewali nsonga shaitani tulina okubeera nga tugyewala ebyo byonna byonna biva ku nkwe za shaitani zekola ekkuba eddala attakhwifu okutiisa abantu okumalamu abantu essuubi fayukhawifu al-insan min ta'ati rabbih shaitani etiisa omuntu okugondera Allah faidha arada badhi lmaali fi sabili llah khawafahu omuntu lwayagala okuwaayo bwati essente mu kkubo lya Allah nga shaitani emutiisa ki bwavu ojja kwavuwala sente zowaddeyo zimala ojja kwavuwala takhwifu al-insani yukhawifu al-insani min ta'ati rabbih shaitani etiisa omuntu okugondera Allah buli woyagala okuwaayo mu kkubo lya Allah ng'ekukanga ekulengeza ensonga ate nga naawe ogitya bwe bwavu biga nti sente zowaayo gyo wawaayo ne leero oweeyo otoola ku mmeka ojja kwavuwala tulaba Allah bwatugamba mu Qur'ani y'ekitiibwa mu suratul Bakara aya 268 Allah yagamba nti ash-shaytanu ya'idukumul faqra shaitani ebalaganyisa bwavu yo tegambangako nti ojja gaggawala kubanga Allah yalaganyisa obugagga nti woowaayo Allah akugaggawaza naye shaitani ya'idukumul faqra yo buli kiseera ekulaga bwavu naye kyovulaba Allah yagamba nti wayamurukum bilfahsha ate ebalagira kubeera nga mukola byabuwemu shaitani tesobola kugaana kukola bwenzi yamurukum bilfahsha ekulagira kugwa mu mazambi era ekuteerawo amakubo agakusuula mu nsobi n'ekuwundira ezambi n'etuusa n'okukusuubiza nti likoleko kyalumu bw'onoomala olikola omulyango gw'okwenenya mugazi
n'oligwamu ate olumala oligwamu nekulaga nti omulyango gw'okwenenya gukyali olyenenya ddamu. hatha takhwif, etiisa omuntu bw'aba agenda okugondera Allah nemutiisa. Gwe tulaba omuntu asobola okuzuuka okusaala essala ya fajiri, shaitaani nemulaga nti mu kkubo bayinza okukukolako obulumbaganyi. Oli n'atuula n'asaalira awaka n'atasaala sola ya jama. Lwe shaitaani kutiisa, noba nga olina kyoyagala okukola mu kkubo lya Allah okikole, shaitaani nekulengeza, oyinza okufunamu akabi. Tuli fena basiraamu nga bwe tugee nti shaitaani mu makubo mweyita ebuza abantu mu kkubo lyeyitamu takhwifu l-insani, kutiisa n'okukulagira okukola ebikolwa ebyambyone. Buli olaba nga ogenda okukola ekirungi n'olaba nga omutima gwo gwekanga. Gwe tulaba abantu okuyamba abantu kikulu basiraamu. Mugimu ku mirimu Allah gy'asinga okwagala gyali gy'emirimu gy'okuyamba abantu. Gwe tulaba omuntu ng'akubuulidde ekizibu oba ne bakulaga omuntu mu masijidi nga yeetaaga obuyambi, nga naawe ddala olabira ddala yeetaaga kuyambwa, shaitaani neekuleetera ekigambo ekigamba nti alabika alimba. Gwe okulimba kw'omuntu gw'oyamba tekukwatako, gwe ekikakatako kukola ki? Kumuyamba. Ebyokulimba bwe si bibyo, biri wakati we na Allah. Naye shaitaani ekulaga nti ayinza ozirya, ng'era shaitaani bwe yabaziga nebayita mu kkube nebaziiza okuwaayo zaka, nebateekamu ekigambo eki nti zaka bagirya. Naye senga mbabuuza ekibuuzo nti zaka bagikola ki? Batereka ntereke era balyandye. Tebagambangako kugitereka kugituuma. Oli naaga nti tusoloozezza zaka wano ku alidina emyaka ena tulina obukadde 1,500, bafuna bufunyi musango. Balina kuzigaba abantu ne bazirya kubanga ziriko bannyiniza abateekeddwa zirya. Naye kati gwe shaitaani ekulaga nti okuwaayo zaka bajja kugirya, bakugamba ogiweeyo bagikuterekere. Niyo ogenda okulaba ensonga ezigaana abantu okuwaayo zaka kutya kuzirya. Ensonga ezitugaana okuwaayo okuyamba abantu, oyo alabika alimba. Gwe waayo empeera osigala ozifunye wadde alimba, ogugwo ogutuukiriza. Kati ekyo Allah kyatugamba nti shaitaani yaidukum alfaqra wa ya'murukum bilfahsha. Shaitaani ebalaganyisa bwavu ate nebalagira okukola ebyambyone, kubanga tejja kugaana kwenda, tejja kugaana kunywa mwenge, tejja kugaana kulya riba. Shaitaani tesobola kwekiika mu kkubo likugaana kulya riba, wabula ekuteerawo makubo gakwanguyiza, gakusuubiza, agakulaga abantu abajjeeyo riba nga bali successful. Gundi azirina zimutambuze, tebamukwatangako bya bugagga. Gwe kayino babalira ne ku ngalo, n'olabira ddala nga naye bw'onoozijjayo ogenda kufuna buwanguzi. Naye olumala okuzijjayo neggalawo emiryango, kati n'ofunda, ensi neekufunda walira. N'olw'ensonga eyo baganda bange, shaitaani nga Allah bwatunyumiza mu Qur'ani y'ekitiibwa, innama dhalikum ash-shaytan, Allah yagamba nti shaitaani yukhawwifu awliyaahu, etiisa mikwano gyayo, fala takhafuhum, temugezanga ne mugigondera ne mugitya. Allah yagamba nti wakhafuuni in kuntum mu'minin, mutye Allah bwe mubanga muli bakkiriza, temugeza ne mugigondera. Yo buli kiseera ejja balaganyisa ekyo. Kati kiringa kubanga muntu agenda kwenda, shaitaani tesobola kukulaga mukyala gw'ogenda kwendako nti yalwala dda, wabula eyinza n'okukuleetera obulwadde bw'alina nti mayembe. Mayembe ge gamuluma, ekya sirimu n'ekijjawo. Kubanga era abantu bangi
bagenda mu makubo ag'obwenzi ne bamugamba nti oyo gwogenzeeko nno yalwala dda nebba yafa noga nti siriimu si amuluma sikoseero nekuteerateerawo obuntuntu n'ogenda n'osaabala obulwadde mu lunaku olwo n'obonerabonera emyaka 2 eyo shaitaani gwe mulimu gwayo nga bwesobola okuwundira omukyala omubi nemukulaga nti mulungi naye olumala omumusobyako neweegatta naye nekugirayo buli bubi bwe nomugaa tewetegereza bulungi laba amagulu tewalabye bulungi laba figa eringa yiyo omusajja munno niwe okwata ku mutwe nga kiri too late omaze okugwa mu zambi oba ntegerekisi eyo shaitaani tesobola kuga nti oyo omukyala mulwadde gwolaba wa siriimu nti oyo omusajja gwolaba mulwadde wa siriimu ekulaga birala tuli fenna tulina okugyewala nga Allah bwatugamba mu Qur'ani y'ekitiibwa bwe tuba tugenda okukola ebirungi etutiisa naye ate mu kukola ebibi byo ebitulagira netuleetera amakubo agatusembeza gye tuli akati senga otunuulira abantu abawuliriza music oli bw'aba atudde bw'ati n'asiriikirira ebiyimba ebyo byawulira ekigambo ekimu kye baddiŋŋana n'okuwuliramu ekidongo kiki kyafunamu nyogera okulaba omuntu ng'akyamuse n'abuukabuuka mu bbanga naye nga baddiŋŋana ekigambo eki bamusakata baani bamusakata kyeki waliwo kano akaana akato shaitaani yeyita mu bantu abakulu abalina n'amagezi netuleetera ngaeyita mu bwana obuto olwaleero kano ke bayitaani fresh kid nekayimba ekintu eki nekakiddiŋŋana abantu ne bafa essanyu ne bafa enduulu ne bajjayo ssente nereeta namukadde naye najja mu kisaawe eyo shaitaani bwetu bweyagala buli weneereeta omwana omuto egenda kuyita mu baana abaki abato weneereeta abakadde bano abeeyita bajjajja fresh simanyi kidi nga n'abakadde nabo bavaayo abaali badde balina tayimu eyeenenya nti ensi egenze nabo ne bagamba tuzze mu kisaawe kawo shaitaani weyagala abo naye nga bweyita mu nnyimba oli bw'aba asiriikiridde bw'ati oluyimba olwafunamu kimakulu kyagalimu tulema okusoma Qur'ani netuwuliriza ennyimba Qur'ani eyali tugasizza erimu eddagala erimu emikisa erimu obuluŋŋamu erimu yirimu erimu okwesima kw'ensi n'okwakhira netuteerawo shaitaani ng'ate nsibuko za ndwadde netuteerawo manya shaitaani ennyimba nga nsibuko za ndwadde n'oyita ku maka g'abantu nga temuli muntu buli gwoyitako wabula mulwadde wa shaitaani majini ensibuko ki kuwuliriza nnyimba eyo shaitaani Allah gyatwekesa ekkuba eddala alqawlu ala llahi bighayri ilmin omuntu okwogera ku Allah bighayri ilmin nga kyamwogerako talina kumanya bantu bangi mbalaba mikwano gya shaitaani bayisa fatwa ne balimbisa Allah nga Allah tayogerangako wala rasuluhu wadde omubaka nga tayogerangako naye omuntu n'agamba nti Allah yagamba hatta okumanya shaitaani nzibu nnyo abantu beeteeka mu ddaala ery'okwogera yirimu etali ya Allah oli n'aleeta olugero lw'Abaganda n'agiyita aya n'agamba nti Allah yagamba agali awamu gegaluma ennyama naye nga eyo aya shaitaani yamutuula mu mutima netebenkera nemwogeza ne ku Allah ebyobulimba kubanga mulimu abasiraamu bangi abatayawula aya na bigambo by'Abaganda hatta abamu abamanyimanyimu akatonotono bo tebaawula aya na bigambo bya nabbi oba buyimba bw'Abawalabu ngero na bigambo bya nabbi
muyimbi yagamba naga nabbi yagamba. Waliwo omusajja yali mukadde namulabye nnyo ku WhatsApp emabega kaawo ng'awaayiriza nabbi. Simanyi omukyala alinga enva ezimera ku latrini. Temwakawulirako? Kabadde katambulonyi musajja mukulu nakuza emyaka. Ate abantu ne kabanyumira ne bakatambuza nnyo nti nabbi tayogera bigambo ebyo. Tujja kulaba omukyala ng'omulembe gutuuse ng'omukyala alinga wolaba enva ezimera ku latrini. Ebyo bigambo si bya nabbi. Nabbi tayogera ebyo. Alkawulu ala Allahi bighairi ilmi, okwogera ku Allah nga tolina kumanya. N'otemerera ani? N'otemerera Allah. Kyava Allah yagamba mu Qur'ani yekitema laga nti ya ayyuha nnas, abange mmwe abantu. Yagamba ffe nze naawe n'abalala. Kulu mimma fil ardi halalan tayyiba, mulye byonna ebiri mu nsi ebiri halal nga birungi. Allah yatukkiriza tubirye. N'atugamba nti wala tattabi'u khutuwati shaytan, naye temugoberera obuufu bwa shaytaani, temugoberera enta za sitaani. Innahu lakum aduwwun mubin, shaytaani mulabe wammwe ate mubin wa lwatu. Allah yagamba nti innama ya'murukum bisuu'i wal fahsha, shaytaani ebalagira bibi na byabuwemu. Wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamun, ay wali mawdi'i shahid. Wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamun, byebalagira kwe kwogera ku Allah bye mutamanyi. Ye shaytan ekwogeza ku Allah ebintu byotamanyi. Mu byokulabirako ebiri awo, Sheikh Bakar ibn Abdullah Abu Zaidi fi kitabihi at-Ta'alum yayogera mu kitabo kye ekyafaayo ekyomusajja kana yufti kulla sa'ilin duna tawakkuf, yayanukulanga buli kibuuzo kyonna ekimubuuzibwa nga talina amuwadde okwesikamu. Buli ekimubuuzibwa nga akyanukula, abaali bawuliriza ne beekanga ne baga ye muntu wa kika kyono buli kye bamubuuza nga akyanukula. Kyava abayizi ababeera mu darusu badde ebbali ne bafoomingawo ekigambo, buli omu n'aleeta ennyukuta ne bafunamu ekigambo. Ekigambo ekyo bayitanga al-khanfashaaru. Oli najja nakyo n'awanika omukono n'amugamba nti Sheikh, alfan khashaaru kyeki? Faajaba, n'akyanukula mu bwangu obw'ekitalo n'agamba nti muti guli Yamani gwa mikisa mulungi nnyo. Omumanyi omu ayitibwa Ahmad yagwogerako ne nabbi. Kasaba yatuuka ku nabbi ne bamugamba nti Sheikh komaawo, bali tukkiriza obalimbisa naye tolimbisa nabbi. Naye nga kigambo eba kifoomiize naga gweleeta ennyukuta gundi, leeta ennyukuta gundi, leeta ennyukuta gundi, tufunemu ekigambo. Oli najja n'awanika omukono aga Sheikh kitegeeza ki? Awatali wadde n'okusiriikiriramu n'akyanukulirawo mu bwangu nabaga muti guli Yamani mulungi nnyo gwa mikisa. Omumanyi omu mu kitabo kye yagamba bwati ne bwati, ne nabbi yagamba bwati ne bwati, ng'abantu be bava okifoominga wali. Alkawulu ala Allahi bighairi ilmi. Kasita omuntu ayogera ku Allah watali kumanya, bameka be tulaba abayisa fatuwa ezikkiriza abantu okukola ebikyamu. Abo be mulaba abayisa fatuwa ezikkiriza abantu okukola ebikyamu si kirala, shayitaani ze zaabatuula wano, ze ziboogeza buli ekijja batabuti. Talina amuga nti ekyo nja kudda enkya, katukitunuulire tulabe, katwetegereze. Buli ekijja ekimubuuzibwa yujibu bisura mu bwangu bw'ekitalo. Naye omuntu watuuka okutemerera nabbi ku kigambo ekifoomingiddwawo nga bwe bunaatula wali ebyo nemuga nti leeta ennyukuta, gwani nze Hamza, gwani Ahmad, gwani Zaidi, mumubuuze ekigambo Zayada. Sheikh Zayada kyeki? Ti Zayada olwo luzzi luli mu jjana, luzzi luli mu jjana. Gwe teweekanga. Alkawulu ala Allahi bighairi ilmi.
baganda bange okwogera ku Allah watali kumanya kyotamanyi sirika kyebakubuuzizza nga tomanyi sirika hatta omuntu mwasinga okufuna ekitiibwa kwe kumubuuza naga nti simanyi ekyo sikimanyi tekirina kyekikendeeza ku irimuyo ate ekikendeeza irimuyo n'ekitiibwa kwe kwogera nga kyoyogedde tokikola ki tokimanyi ekivaamu nga abantu bakunafuya baga nti oyo bwatyo alimba bulimbi okwogera ku Allah bighayri ilm awatali kola ki awatali kumanya. N'olwensonga eyo baganda bange tubeere nga twewala ekigambo ky'okutemerera Allah subhanahu wa ta'ala, tubeere nga twewala kigambo kulimba. Ensonga endala tazyin li fi'li al-ma'siyah, shaytaani yewundira abantu okukola amazambi shaytaani yegawunda. Buli zambi lyolaba shaytaani eriwunda. Omwenge neguwa amannya amangi, ntegerekisi ibaada neziteekako amannya agakaluba, obwononefu nebuteekako amannya agasikiriza abantu. Tuli ffenna basiraamu, omuntu ayinza okwenda ku mukyala ng'ekimukubye ennyo kwemyusa kwa mukyala mimwa, ataddeko lipstick, ekyo kyokka omuntu nekimuyisa bubi, shaytaani nemulaga. Naye ng'omumwa gw'omukyala okweteekako ddala gwali badde gwe kusuula mu bwenzi bw'oba olowoozezza ennyo, n'alaba bulabi mukyala ng'abigula bubiguzi kabina, n'afa entuuyo naga ddala mulimu kyomu ayagala kukyekinga, n'afundikira ng'agudde mu maasiya. Shaytaani ewundira abantu obwononefu, ekibi ekiwunda n'ekirungiya nekirabika obulungi. Ninga wallahi maasiya kujemerani kujemera Allah, n'olaba ebintu ebikyamu shaytaani n'ebiteekamu essanyu. Kakati tunuulira abantu abagenda mu ndongo n'asasula ssente ate n'azina n'atuuyana n'akoowa n'atambula ekiro ssaawa 9 n'adda awaka. Asasudde ssente, azinye, atuuyanye, akooye, atambuza ebigere. Hazo shaytaani. Timwatunulira wano Gaitano bwe yakola ebyambyone ku lutimbe lwa TV ng'ensi yonna eraba e South Africa, abantu tebafa enduulu, naye ng'ebyo bikolebwa mu bantu. Najja entebe okumwaniriza nga muzira, kwegadanga misana nga abantu balaba, n'omukulembeze w'eggwanga n'amuyita mu State House olw'okuleeta omudaali ogwo. Ebyo byaliwo, temwalaba Big Brother Gaitano we yakyakira. Shaytaani bwetyo bwekola, ewundira abantu obwononefu n'ebalaga nti bulungi. Kuli omuntu okukwata obukwasa omuyimbi mu ngalo alaba nga kitalo, omuyimbi n'ayimba n'atuuyanira mu mujoozi n'agugjamu nga guunya n'agukasukira abantu ne bagulwanira, bagwagala. Bebekulu yava gwambala, Chameleone yabadde agulina, Bobi Wine yakoze bw'ati. Kakati baganda bange, hadha huwa shaytaani, kuwundira bantu bikolwa bikyamu n'ebibalaga nga biki ebirungi naye nga biki bikyamu. Tuli ffenna okwazina kutuusi ozze kukola kikwazina ki soko yazine mmalirize n'ensonga ezi mbate, kubanga engeri gyenjogera ku shaytaani ziyinza otukosa abasigadde. Tumalirize nga bukyali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha
أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم mbadde ndi ku nsonga eddirira esembayo nti mu makubo shaitaani mweyita okubuza omuntu tazyinu lifiili lmasiya okuwundira ebikolwa eby'okujeemera Allah nga bwe mulaba ejjana Allah yagiteekako ebintu abantu bye batamwa ate omuliro Allah n'aguteekako ebyo ebisanyusa emyoyo gyaffe omuliro gujjuddeko bintu bantu bye baagala obwenzi buli ku muliro ennyimba ziri ku muliro riba ali ku muliro bintu byolaba ebirungi byonna byetoolodde muliro ate abantu bye bataagala bye byetoolodde ejjana kusaalako ekiro okuliisa abantu okusiiba olw'emmande n'olwokuna ebyo byonna byetoolodde ejjana abantu bye bataagala ate ne twanguyira nnyo shaitaani byeyagala bitwanguyira tulina okwewala shaitaani okusaba Allah ogitutaasa ereme okutubuza naye mu makubo ageyitamu nga bwe tuzze tugoogera makubo mangi ekisemberayo ddala tumalize eddaruso eno al-ghadabu okusunguwala shaitaani eyita nnyo mu kkubo ery'okusunguwala فإذا غضب الإنسان لعب به الشيطان omuntu buli wanyiiga shaitaani emuzannyirako n'emusuula mu bulabe obw'ekika ekyawaggulu kyava nabbi sallallahu alaihi wasallam atuyigiriza okufuga obusungu nabbi n'atuyigiriza okukontrolinga obusungu mukontrolinga obusungu abantu bafulumya ebigambo mu kiseera eky'obusungu ebitajja mu kitiibwa kyabwe ebitajja mu ddiini oluusi nga ebimu bya bukaafu olina wakola ekintu mu busungu naye nga shaitaani yalabu bihi shaitaani eba emuzannyirako buli wonyiiga n'osunguwala kakkanya obusungu bufuge laisa shadidu bisura owamaanyi si amegga inama shadidu yamliku nafsahu inda alghadab owamaanyi yo nabbi gwe yagamba akontrolinga obusungu mu kiseera ekyokunyiiga abantu banyiiga balina ebibanyiiza naye omuntu akontrolinga atya obusungu omu ajjula obusungu n'akwata najjolo n'agitema munne abamu tufulumya ebigambo nga bya bukaafu naga tombuulira nakukumbuulira katonda taliyo nomugamba musiraamu kakkano obusiraamu tebugamba naga tombuulira busiraamu saagala kummanyiira nomugamba nabbi yagamba tombuulira nabbi wammwe ghadab oluusi obusungu bujjula omusajja n'akuvuma ekigambo naawe n'omuddiza ekigambo kati tulina ekigezo ky'abantu abavuga emmotoka kizibu nnyo omuntu okuvuga emmotoka n'atavuma
nolaba bulabi muntu nga asala oluusi asala mu mbeera tolaba embwa eno ovuma waki oluusi abasajja abo tuvuga emmotoka nakuvuma oluusi otudde mu mmotoka yo yabuvunanyizibwa nagiyita wirubalo novaamu ebigambo ebiwasongovu nojjayo n'omutwe haji n'ekirevu kumanyoko wasiruwala tolina magezi anta musilimu ya akhi oli kyakulabirako guli musiraamu oli akuvumye kakkanya obusungu wadde yakusonkereza okuvuma kakkanya obusungu wenjogera abavuga emmotoka ekyo mukimanyi kizibu nnyo omuntu okuvuga emmotoka ne batakuvuma n'otavuma naye Allah basaasira ne bavuga emmotoka ne batavuma webaze Allah wabodaboda okujja obuzibu ati nagira bwati laba embaata eno omwana haramu ono oyo nayisizaamu mbwe ekiki ekitonotono naye gwoyise mwana haramu gwowa muzaala gwowa mwenda oba wakakasa nti nyina ya mwenda akati busungu abamu tukozesa obusungu ne butusuula wala ate kati ekizibu kimulina naddala mu abavubuka abamu mumanyi mbu obusungu ye imaani siika wakika kyoyo atanyiigako okunyiiga si bwe busiraamu hata nabbi sallallahu alaihi wasallam kana yatabassam nabbi yamwenyanga kana yamzah yalinga asaaga niye olina asunguwala naga nze ndisekera mu jjana oli okakasa ogenda giyingira tukontrolinga obusungu tebutukozesa ensobi abamu banyiiga n'atumbiira n'ajjula obusungu n'asanga mukyala we ng'akoze ensobi n'anyiiga n'akwata ebintu byonna mu nju n'abyokya n'akwata engoye zonna ze yamugulira n'aziteekako petroli n'azookya saagala kummanyiira simanyiirwa mukazi bintu byonna n'abijjayo mu nyumba n'abikumako omuliro nalabako omusajja nga nkyavubuka batabani be bamunyiiza musiraamu haji Allah amulungamye kuba akyali mulamu nanyiiga ne batabani be n'abambula ennyumba gye yali yabawa nyumba nno ddala kizimbe n'akibambulako amabaati n'akikoonawo kumunyiiza kantu katono tunulira obusungu obwo akati gonyize n'omukyala n'oyita bawannyondo ne batandika okugjako amabaati anviire nyumba yiyo gwe wagizimba ogijjeeko amabaati ogikonyeewo ate naye tolinawo ogenda kusula ogenda kupangisa ate olumala okugijjawo n'okkakkana n'ogaba bwali busungu ne bugamba butya olwo ebintu ebitusuula mu nsobi mu bintu ebitonotono sheitani ekisemberayo ddala ng'ogjeeko ekkubo ery'okunyiiga tuyige okubeera nga tukontrolinga obusungu naddala abakyala banyiiga mangu ate bo bajjawo mangu obusungu sheitani tegeeza nekozesa ensobi mu kiseera ekyokunyiiga notta omuntu mukyala anyiiga munyiizi nga bbaaba awasizza n'amuga ffenna tumufiirwe n'amutega obutwa mu mmere n'amuteera obutwa mu kyayi naga ffenna tumufiirwe abamu babasalako bitundu bya kyama n'amugera nga yeebase n'abijjako abamu kyakola addira ennyumba bbaawe nga mwali n'abaana bayawasizza ebyo mbimanyi bulungi mbirina nyumba n'agiteekako petroli yonna nagenda nanyiiga nga atali musiraamu nabutundu atuga haji onyiiga nga atali musiraamu naganze bwe mba nyiize saagala kintu kyonna kunsala mu maaso busungu bwange bubi nnyo tukontrolinga obusungu tebutukozesa ensobi lumu abasajja abayudaaya baavuma Abubakari nga nabbi alaba nabbi n'aseka nga abasajja bavuma Abubakari kati Abubakari yalowooza mulinga omuntu nti zizanyira ku bantu abo
ndaba shaitaani zibaddamu zikulwanirira, bamalayika bakulwanirira, naye ate bozzeemu nozaayo toza mulaba abasiraamu. Naye gwe olabanga atazaayo omunafu. Oluusi shaitaani eyita mu bantu ne mumajinni nga Allah bwaga nti minal jinnati wannaasi. Omuntu asobola okujjaawo n'akuvuma ng'otudde n'osirika n'okontrolinga obusungu. Abantu bennyini abalo ne baga nti haji wulira ebigambo, wulira omwana bwakutuuzizzaako tabo naawe n'osituka. Eyo kati ye shaitaani. Tozaayo, gumiikiriza. Tuli fena ekkuba eddala shaitaani mweyita erisembayo filmal, mu ssente. Shaitaani eyita mu ssente. Ssente kikemo, shaitaani eyitamu nnyo. Eitha okubeera ne ssente ezizo ennyingi, shaitaani nekozesa buli kyoyagala. N'ogula abakyala malaaya, n'ozimba ebbaala, n'ozimba loogi, n'olunda embizzi, enzungu, n'ogabula omwenge, kuba ssente we ziri. Hata abamu bakola ne pate shukuru, n'ayita abatali basiraamu n'agamba bannaffe mbawe banywe, ne banywa lwa ssente. N'agamba n'abasiraamu nabo nabakoledde tenti yaabwe nammwe munywe. Ssente, oluusi ssente zitali zaffe kikemo, shaitaani eyitamu. Oli n'akuwa emitwalo 2 n'agamba gintwalire ewange wali, onooba ogenda ekitebi ky'amaka ontere ssente awaka. Puroguramu n'ekyukirawo amangu awo nga bakutumye butumi, n'otemyako kiro y'ennyama, n'ogulako engege ku zitali zizo, n'essimu n'ogijjako gwe batumye. Oli n'agamba ssente enzibu zagambye zitya? Olwatuuse ne zigamba zitya? Oli ne bamuwa buwi ssente zitwale ku masigidi mu bbaasa. Oli n'awandiika ebbaasa n'agamba nti masigidi alirina ntwalira ssente ezo zimpeere imaamu. Ebbaasa oli n'agisumulula alabe ekirimu ziri mmeka. Olumala okuzibala nti emitwalo 25, agamba tekisoboka imaamu kumuwa 25. N'agula ebbaasa endala n'ateekamu 5 n'awandiikako masigidi alidina. Oyo n'aba atuusizzaako, abalala abuuza mbuze n'abika yagudde. Zagambye zitya ssente ze bakutumye? Oli n'omuwa emitwalo 5 ginterekere. N'omugamba ssente zange, n'agamba sheekhe nsonyiwa ninako gumu kitundu, nfunyaawo ekigezo, bankubidde essimu awaka, omwana abadde mulwadde neenzijjako naye nsabira ennaku ezi ngenda kuba nzikuwadde. Taba zikuwa ne bakubira essimu ng'omwana alwadde, waali badde okola otya? Olinga waakuwadde ssente z'emitwalo 5 nga kaawamu katereke nga bwe kali, atuuka okakusaba okamuwe. Naye oli n'akuwa emitwalo 5 n'omuleetera jjegejjege, obuvungisi. Waliwo ekintu kyentera okubawo ekyokulabirako kitono nnyo, kiri simple. Wano mmwe mmwe abasiraamu, senga wabeerawo omuntu afa ne bakutuma otwale mayiti ye e Bulemeezi oba e Masaka oba e Ssingo oba e Mbaale, oyinza obutagituusa mayiti. Ne bagamba nti twatumye mayiti eno n'agipapa, yabuze nayo. Ne bamulinda abuze ne mayiti, talabika. Mayiti ne ssente ki ekisinga obuzito? Mayiti ne ssente ki ekisinga obuzito? Mayiti. Lwaki mayiti etuuka nga bagikutumye emitwalo 3 ne gitatuuka? N'obula nazo n'ojjako essimu. Naye mmwe musobola okubula ne mayiti, essimu n'ogijjako. Olaga nti tulinda mayiti okuziika, musiraamu talabika. Oba nejjanga bagijjemu enjala. Kisoboka ekyo? Naye wano omuntu omutuma emitwalo eki 4 n'agulako amenvu, ezimu n'azijjako. Naga wampadde 2 tewabaze. Shaitaani eyita mu ssente. Shaitaani eyita mu ki?
mu ssente muzeewale nnyo ezitali zammwe si zammwe kye bakutumye kituuse nga bwe kiri. Sheitaani eyitamu nnyo alaawo wewangulidde abantu ssente oba ntegerekese. Sheitaani ku kigambo ono awo esuula n'ennanga. Wate omuntu nakuteresa buteresa ssente n'ofuna pulogulamu gy'otabadde nayo. Olina kukwasa emitwalo 3 naga Usaama, mitwalo gyange gina 3 saagala genda nagyo waka. Omukyala bw'anaagiraba okusinziira ku byabadde aŋŋamba ennaku zino zonna ayinza ozikozesa, beera nazo nja zikusanga nazo enkya ku masigidi. Omusiraamu n'afuna pulogulamu awo ewoowa awo wenyini ewoowa naga ku ssente zino bwe mpoowako ne muwaka amahale 15 ezizo. Pulogulamu amangu ago nejja ng'ate nnene, hata abamu babula ne ssente. N'omuteresa ssente zo n'abula n'agenda ku bizinga, taddayo kusaala, n'agenda gundi yalaga wa Kiguli talabika. Naku zino takyalabika. Mukube ku ssimu mutuuke eka waka tetumanyi gyali. Waliwo ava ekalangala n'aga namulengeddeko ku kidyeri ng'agenda ssente. Mutegere Sheitaani mweyita ssente. Oba oyagala ogiwona ssente zifuule nti ezitali zizo si kiki tozikolerako pulogulamu. Hatta kazibe za mukyala si zizo, ez'omukyala za mukyala. Niyo omukyala n'abeera ne ssente zaawo n'omuteerawo pulogulamu n'omulimbalimba nja zikuwa. Ate nnyinza okuddukako ffe tusula naawe n'amala ozikuwa bwebba nosooka onyiiga buli wakugamba ku ssente n'onyiigira ddala. Naye gwe nsaba ssente tolya, byenkola tobiraba. Ani yagamba? Ssente za mukyala zireke, omuwadde mahalege galeke agalye, togalyako, togamuggyako, tokola pulogulamu ku ssente za mukyala zize. Naye ffe oluzirengera bwe pa n'otegeera nti yatunze ettaka ewaabwe otandika okwegonza. Awo n'amanya ne gaba sweetheart, ne weewoomereza alaga Hussein ono laavu yagijjeewa alina kyakola ki kyabaza. Olumala ozifuna bwe pa atandika okukyusa kkala nga n'omukyala atya n'okukubanja ojja onyiize aka haji mutandikirewo olukugambako n'onyiiga. Ssente Sheitaani eyitamu nnyo era etusudde bangi awo ku kigambo kyaki ky'essente. Saba Allah kitukingirize. Kale n'olw'ensonga eyo baganda bange abasiraamu, olwaleero katukome awo darusu yaffe. Omulundi ogujja tujja kufundikira omusomo guno n'okwekingiriza Sheitaani, amakubo mwe tuyita okwekingiriza Sheitaani. Njagala okusembyayo ensonga Allah gitugezesezza nayo nnyo naddala ku mulembe guno, ensonga y'ebifaananyi, naddala amasimu gano. Batono nnyo abalina essimu nga Allah tabagezesezza na bifaananyi. Ekituufu kiri nti ebifaananyi biri haramu. Abantu naddala basaasanya ebifaananyi ebyaffe nga mubisaasaanya, mukole tawuba y'okubisaasaanya. Tawuba ebyekubya tusaba Allah agikkirize, twenenya. N'abantu abasaasaanya ebifaananyi byaffe nga batimba darusu gye zigenda okuba ne muteekako bifaananyi, ekikolwa ekyo kikontana n'obusiraamu era si ffe tuba tukutumye. Twewale biki? Omuntu anaddayo okusaasaanya ekifaananyi ekyange kuba siina gwe nali nkisindikidde, naye anaasaasaanya ekifaananyi ekyange, njagala message eno ogiwulire. Ekyange ky'olina nkyeyambuludde. Nkikoze ki? Ogwo omusango gusigadde gugwo. Tuve ku biki? Ku bifaananyi. Olw'oluvannyuma lw'okwetegereza obujulizi obwajja nga buviira ddala ku nnabbi obulaga nti buli muntu yenna akuba ekifaananyi wa muliro. Tuve ku bifaananyi.
abalina ebifaananyi byaffe ebikadde nga mubisindika nga mubifuula bujulizi si bujulizi obulaga nti ebifaananyi biri halaali. Nsaba ebigambo bino mbiwulize bulungi ate nsaba Allah kwaba atunywereza tuve ku biki. Temuddayo okusindika ebifaananyi byaffe, temuddayo okukola posita zonna ez'eddarusu ne muteekako ebifaananyi. Erinnya limala, gundi ajja kusomesa kwalidina kimala kusinga bulutimba ekifaananyi. Abamu batuweebuula, abamu bakwata ebifaananyi babigatta n'abakyala n'akiweereza omuntu tagala baseeka wammwe. Tuve ku bifaananyi. Bigambo bino buli yenna biwulidde ekifaananyi ekyange toddayo kisindika kuba ate sirina gwe nali nkisindikidde. Tubyejjeko, biri haramu. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yaziiza kullu musawwiru fi nnaar, buli akuba ekifaananyi wamuliro. Tusaba Allah tukingiriza omuliro n'ensobi ezo obugayaavu bwe tubadde tulina ku bifaananyi naddala bino eby'essimu. Tusaba Allah tusonyiwe, tubyenenye tudde eri Allah. Attaibu min adhambi kaman la dhamba lah, ayenenyezza ezambi abanga atalirina. Kati gwejja okusigaza ezambi ery'okubisaasaanya. Saba Allah tukutegeera ebigambo bino n'okubiteeka mu nkola. Subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Waliwo nansindikidde bino byetaagako darusu namba naye nga mbifunye insha Allah tujja kubyogerako. Okusaba okusomesa kwa Hassan al-Basri, obuzaale bwe, taata we, biki byetaaga time insha Allah. Gwe obuuza wekka ekibuuzo eki gwe wekka gwe gwenzikiriza. Naam. Shaitani mu lulimi Oluganda kitegeeza ki? Ani akimanyi? Shaitani mu Luganda bakiyita ki? Ani? Sitaani? Awo mba temuyambye. Kiringa muntu okubuuza what is water, n'osiriikirira ennyo n'ogaa nti water is water. Oli wakubuuza shaitani kyeki mu Luganda, ngolooza muzeeyi abadde tamanyi nti bagiyita sitaani, naye akimanyi. Kiyinza okuba tekiriiyo, si bwe kiri, naye shaitani ebeera mu bintu bingi. Gusobola okubeera omuzimu, gusobola okubeera omusambwa, gusobola okubeera ejjinni, gusobola okujjira mu musota, gusobola okujjira mu mpewo, ejjira mu bintu biki? Minal jinnati wannansi. Naye erinnya lyayo mu Luganda sirinnyo Muganda kafulu. Gwe nnyinza okumanya ayinza okuteeba ku linnya eryo bw'aba alimanyi. Gwe nfuula kafulu mu Luganda naddala ku bintu ebyo ayinza kubeera Sheikh Nuh Kibuuka, yayinza okumanya mu Luganda bagiyita batya. Naye waliwo ebintu ebijja nga tubitegeererawo. Oli wayogera ku shaitani oba okikola ki? Tekyetaaga nnyo kutakula mutwe kyeki shaitani, naye gye tuliko eyo shaitani. Naye yo tunaaba tufunye Oluganda lwayo nga waliwo akimanyi kafulu, kuba nsuubira muzeeyi wakibuulizza nga naye takimanyi, ate akibuuza enze ow'emyaka egiri wansi. Kiba kitegeeza nti butuufu kuba kweyitiriza kulimba nti njikola ki? Nti njimanyi. Ntegerekese sigimanyi, manyi shaitani yani ye sitaani. Saba Allah atusinkanye omulundi ogujja. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.